Noba kusonga kiri anja kwasira musajja mwenkanya kubanga bagamba bwe bakwatira mu kituli yabeera omubbi. So kyenje bagamba nti wabaddewo obutakkaanya obwescalatinze, maze ennaku nnyingi seebaka nga nkola enteekateeka. Bwe twakola twasasulawo twapangisaawo obwanana bw'ensimbi ennaku zituweddeko obudde butuweddeko kagamba frustration towards the builder n'emirimu byabadde bingi ne bijja kugattako embeera eyazenegwawo naye si nkulu. Ekisinga obukulu kiri nti ekikolwa kyadde kikyamu era nze nga mukwano gwammwe nammwe mikwano gyange ne mwembi munnange Alien njagala omugamba ekikola kyenakoze kyadde kibi, nange nkimanyi nkiraba, nkyewuunya nokyewuunya nti nze nakikoze, naye bingi ebyabaddewo n'ekisinga obukulu nayise ku mikutu gyange gya social media nembagamba ayina amaanyi agansonyiwa akole ki ansonyiwa olw'ekikolwa kuba kyadde ekifaananyi si kirungi. Yaman ebyo omusajja mukulu Pius Mayanja abasinga obungi gwe tumanyi nga Palaso. Akavidiyo kaako nga akola ki yeetonda. Eggulo twabalabye nga bali eri wa Captain Mike Mukula era nga waliwo bagezaako kubanga mbu bateesaganya, naye kyentegeddeko mbu Alien Skin ye yagaanye okutuula ku meeza y'emu ne ba Palaso, era Alien Skin ye omuntu Captain Mike Mukula gwe yasoose okuba nga akubira nga amuyita, ne basooka ne batuula bonga bokka ababiri, ndowooza mbu n'asooka n'afuna kifaananyi kiki kale kyayagala bikolebwe naki. Oluvannyuma kwe kuyita Palaso n'abazadde be owaayi bwe bityo, naye nga byonna bigenda mu maaso, ye fulufiga si musanyufu, agambye nedda ebyo byokwonoonera omuntu ebintu by'obuwana nate n'olowooza mbu onaayita mu ki, onaayita mu Captain Mike Mukula nti bakusaasire, nti ebyo tebijja kukola. Omuntu n'akola banne ekintu n'odamaginga omuntu ng'okiraba ekiri wase n'ogamba ojja kunoonya Captain Mike Mukula mwogere mwogere. Abakuwagaawaga baali bakuwagaawaga nga weesunda weeraba nti oli wanjawulo nnyo, kati mwogera ki singa bantu be baafa abayogedde bateesezza ate bibye biki leka naawe ekyokuteesa nga abantu bafudde kyekiki, ekyokuteesa nga odameginze munno okumutusako ekyo kyekiki, kyeki kuteesa ki? Eyo famire alina sente meka esobola okuliyirira ebintu ebyo omuvubuka bo bwe bayimba nga bakajja bapukami nga Alien Skin waliwo omwaka ogumu ku ebiri balina ezo emmotoka baali bazivuga, bo bazivugako mu myaka gye bayimbira emingi. Noleka ne piki ya muno nga nogisambesambe ogisudde wansi ogifumise ya sente meka mujja kunoonya Captain Mike Mukula. Abantu abatuvuma ne mutudamejinga kino nkibagamba, abavuma bamamafiina ne mbadamejinga nga gomanyo nakyo isaawo nja momenti nga ku Friday bwana abansibula mpeya akakadda mpeya obubiri mpeya ataano. That is totally nonsense. Mulekerawo okuvuma abantu nga mudamejinga abantu ng'ono muvubuka yabadde avuma bamuwadde emitwalo 10 bakolereko conference babeereko beboogera mu public. Nze sanya wanneevumidde vuma bali babbala n'okwata minisita w'eggwanga n'omuyita omutamiivu mu bino si bya bidongo mb'ojja musimanyi okola minisita w'abavubuka nga wate wayita muvubuka. Really kyali kikwetagisa okufuma bana makulu muntu kwakweyo level. Nze gwe mwakubira essimu yange nga ndi wano, nze gwe mwanoonya baabattanga temwina wamudde we mumanyi wadde we mudda baali bamanyi naye nga batyayo ewa njagala obuuze emyaka ena okuva njagala oveeko mu Uganda odde emyaka ena nkuteeke makindi climax yabbanga ki essaawa yali abantu abamanyi paka lasiti wabadde bali emmere bw'omugamba nti awo obadde oli emmere bw'ateteekamu akagwa ayinza okugenda emanju. Lule yazimbye n'agenda ewuwe n'avaawo ali opposite naye osobola okundaga
paka last webadde nogamba nti ye paka last eringa akayumba kembwa wekati omwana ali yagiteekako bintu bipande na biki nakola byonna bye yajjeeko bye yayiye omanyi watunula osogamba nti wabadde paka last awo era wononya paka last match ndosoolo gira so biwulidde era olumaze nakwatako ne ku nsonga zaasanya nazogerako abaffe bino binaggwa bitya era binakomenkereza bitya naye nga byonna bigenda mu maaso abaana bo bakyeyongera okuba nga ate bavuma Haji Aluna weewaawo abantu abamu bagamba nti nedda bano abaana bakisuusiza baliko okubanga basuula bizinesi z'abantu ate abamu bo bagamba bajja kulemezamu wakiri mbu bizinesi egwe kuba kyonna tebakirima ye agenda kusenguka yagenda ewalala mu kifo ky'okusitula eddoboozi lye nga ye alina ku ddoboozi alina ku bwogerero okwogerako ku bikyamu ebikolebwa nti bannanga enguudo kale atirisi ne bwe yandiyogedde ku luguudo olwo lwokka tubawagidde okuva ku day one simanyi lwaki bannayuganda batemuddamu magezi kati ku woteri yono omusajja mukyali ayo mmere ki buno obusajja mwandibadde mwabuziraazira dda kuba tebulina kalungi ke butwagaliza olaba bweryamu enkwe bbonga bwo tunuulya musajja mukulu musajja azadde talina kyatamanyi okuggyako okubeera nga bayinewo mulugu be bayinenge busajja mmwe tubayinako obusungu mmwe okubanga ng'ebikyamu byonna bikolebwa mu nsi yammwe naye nga mutunula butunuzi olw'okubanga mwe mufuna ssente zaffe ze tuwayo okututera amadagala mu malwaliro okutuzimbira ebiguudo naye nga mwe muzikkakanako ne muzirya wabula ate ne mutandika okumanyira ffe abavayo ne twogera ku bikyamu ebikolebwa mu nsi yammwe ng'ate mwe mulina n'eddoboozi ddene nnyo musobola okwogera audience n'ewulira naye mwe tubalinze mujja kubisasulira byonna bye mukola weewaawo naye abantu abamu ababitegeera bagamba nti bannange eyo bizinesi omuntu wa bizinesi togaana bizinesi nti ogoba ono nti ono tetukkirizaganya mu byobufuzi anti nedda nti bambi omusajja muleke okubanga mubuleminga mu bintu ebyekisiru Haji Aluna bw'asirika tekitegeeza nti musiru tategeera njagadde okwogera ku nsonga zino eza Haji Aluna nalabye mukwano gwange Mr. Update ng'okola posti era kati kigenda maaso ku internet buli omu avuma Haji Aluna bannange njagala mbabuulire mu Uganda buli omu akola bizinesi nga Haji Aluna bw'alina restaurant nga bw'alina lodge nga bw'alina ebintu ebirala byonna byakola mu ssente njagala okubabuuza ekibuuzo mwenna bannankyukakyuka omuntu bw'abeera nga akoze restaurant nga muntu wa nuupu bw'alaba omuntu we n'alemu ng'ayingiddemu amugobe ng'ekigendererwa kye yakola bizinesi kufuna ssente bane nga tetunnajjajingana kusuula bizinesi z'abantu tusooke tutunulemu Haji Aluna mubiru oba wagira nuupu oba wagira NRM yakola bizinesi zino bw'abeera yasuza omuntu omu wa NRM nga yali asasuddwa ssente oba nga bajja ku restaurant ye bakolerako obuvuyo nga balidde emmere gye baguze ne ssente tekitegeeza nti tunenye nannyini wa bizinesi mukitegeera struggle tutandike banaye mutandike okugitambuliza mu straight line Haji Aluna mubiru tolinza kuvayo n'omuwemula wemula n'omuvuma n'omusalira musango nga naye yakola bizinesi kufuna ssente singa baasi gwali mu kuvuma
singa omuntu ajja ng'avuga emmotoka ya NRM ng'eriko yero nga gwewagira NUP People Power najja napakinga ku dduuka lyo n'agamba mpayo soda n'ebirala ogaana okumuguza kubanga oliwa People Power. We should start putting blame mu straight line. Ndabye abantu bangi nnyo mukwano gwange Mr. Update wakoze post eno njagala otegeere bane mutandika okutambuza struggle mu straight line unless otherwise mugenda kugitamya abantu temubuukira buli omu. Bwabera nga content wa struggle abuze mutule wansi mufumbe mutandika okukola content ng'ali mu straight line. Mukitegeera Hajji Haruna mu birusi musiru ne mumubuukidde mwagala kusuula bizinesi ye nze sinalabawo buzibu bonna mu bibayogedde. Bw'abeera ng'abantu bagenda ne balya ku restaurant ye babaasula ku loogi oba ne bakola ki nga baasasulwa yali akola bizinesi bamuwagira ng'omuntu omulala yenna nannyini bizinesi bwe bamuwagira. Nze bwe nsuubira mu magezi gange amatono agatategeera bwe nsuubira tulekerawo okusuula bizinesi z'abantu. Ate nga byonna nga bigenda mu maaso munnange waliwo ensonga etambula ate ey'omukulu Pastor Bugingo n'eddiini y'Obuyisiraamu. Abaana beeyongedde omulabula nti mukulu wesonyiwa eddiini y'Obuyisiraamu baako ekirala ky'okola tuveeko. Pastor Bugingo va ku Busiraamu. Nva ku Busiraamu osobola obbeera n'ekikuta kyo. Keep your skin but va ku Busiraamu. Siraba yaŋŋamba nti muvumye kuba mwennyini ye yeekozeeko olugambo nti alina ekikuta. Kyewuunyisa nnyo nti mu biseera bino eno tuli mu 2025 wakyaliyo abantu nga ggwe abalowooza nti omusajja yenna okuba nga bamutayiridde alina kuba musiraamu. Kyewuunyisa nti ggwe tokimanyi nti nno okutayiribwa kikwatagana n'obuyonjo buba buyonjo. Olina omukyalo omugezi Susan nze mulanga omukyalo omugezi. Akuleka ate okwogera ebigambo ng'ebyo okweswaza kuba wavuddeyo mu public n'olaga nti gwe olina skin kweri. Skin yo gisigaze naye va ku Busiraamu. Siraba yajja kummanyira mbu gwe lala oyogeranga otya njogera ng'omuwala omusiraamu agenda ofa nga ndi musiraamu agenda oziikibwa mu Busiraamu. It doesn't matter how I dress. Byonna nsigala ndi musiraamu era njogera ng'omusiraamu. Pastor Bugingo va ku Busiraamu. Temuleta religious wars. Some of us tulina mikwano gyaffe nga si basiraamu naye nga baafuuka baganda baffe. Ngera tukimanyi nti si basiraamu tuba respecting nabo bamanyi lala musiraamu they respect me. So temuleta religious wars. And this goes to all religious leaders. Wobeera mu kkanisa nga pastor olina kusomesa abantu kwagala ddiini yaabwe butagivaako. Sate si kwabeera katutivu magana basiraamu. Ne bamashe ababeera mu darasa ne mutandika ovumira eddiini endala muyina kusomesa abantu kwagala ddiini butava mu ddiini wabula si kuvumira ddiini endala. It's so disappointing because Pastor Bugingo Frank Gashumba mukwano gwo. Frank Gashumba si musiraamu naye respecting abasiraamu. Bugingo va ku Busiraamu. Va ku Busiraamu. I'm saying this as a Muslim girl. Say whatever you want to say. Ate abo bannakibiina kya NRM bavuddeyo ne batabukira fulufiga bannange ensonga zaasaanya zo zikyalanda. Bagamba nti oluvannyuma lwasaanya kubanga ayogera ku fulufiga n'amulangira ebiwanvu yayogedde ebigambo ebisongovu nga womanyi ne fulufiga naye tasirika. Naye yavuddeyo n'amuvuma ate n'agamba mbu aba NUP bamuwa ebigambo by'omuvuma. Kati bano bagambye nti nedda fulufiga okisuusiza bibino. Nedda fulufiga nedda fulufiga nedda ense kulaba toyina ng'ekyo oyinza kuddira ate obuzibu bwo na ddiiruzo enso giyita nsiru. Golowooza abantu batambuliza ku bwongo nga bw'olowooza nti byoyogera bye banagendera. Kati essaawa eno Nupu yasinziddewa okugamba Mujahideen ate akuvume. Ate buli gy'ani agamba Mujahideen okuvuma Nupu. Kati bintu biri bya mirundi ebiri tuweko ani. Essaawa eno nina mpulidde vidiyo y'ongogambo abakazi aba Nupu be bagamba Mujahideen okuwayiriza. Kati oyo tuli mu katemba eno giyise theatre. Eno si theatre nyabo public abantu balaba okalyadda kaddadda
Kama ukifanya fujo watakuifanya kabisa na wewe. Bokole fujo nawe bajali kukola. Boba nawe bajja kubba. Botulugunya nawe bajja kutulugunya. Nga bwolabye ekiseera kya mujahidini ekitono Katonda yagadde kujjayo mazima mu bwangu. Nga bwolabye ekiseera kya mujahidini bwe kivuddeyo mu kaseera akatono nti omuntu yekyusiza mu kiti nga mbazi. Buli akola yenne fujo nga yerimbise mwenaremu. Wallahi olunaku lugenda kukya bwe togenda dumanya nga nawe bali kukolako. Yes, obubumba Katonda batu bye yabitonda. Oba wakana oba gwe kola fujo yo. Gwe panga ebintu obbe muzeeyi mbo ono kati mwamutezaka olozo obukodya abantu babulaba. Kati ogambye mbu beba mulagira okuvuma n'okuwayiriza. Ate luli nga bavuma ani abadde amulagira. Tele muleme tuzanyira ku bantu ku buwongo fulufiga. N'ekiseera kituuse vulugu gwe mukola yeyoleke. Ekiseera kituuse tugenda mu kalulu. Fulufiga abo batuyamba kimwe n'alemu. Era sente y'omuwu omusolo babateeka muzaaki bongera ki ku NRM. Koyo vulugu gwe bakola. Fulufiga yongera ki ku NRM ttala. Kiseera kye tuyingiddemu kya byabufuzi kyakukkirira ku ground. Fe tuli bakada muyina kukkirira ku ground. Okunaaza enziro gye basiizeeyo ku ground nga bagisiiga programu za muzeeyi za ebirungi Museveni byakoledde Uganda byonna ku ground babisiiga enziro. Tetulina tiimu ekkirira ku ground kusomesa bantu nti kino kirimbo, kino muzeeyi yakikola, kino kirimbo, kino muzeeyi yakikola. Ebyo tebiriiwo. Muli waggulu mulowooza nti okuka kukyagulanya oba okuka ku Nuupu okuvuma n'okuwaayiriza nti bye bigenda okwongera kalulu ka NRM. Wapi? Wabula byongera kwoleka obutamanya n'obulimba n'empisa zonna omusajja zaatwogerako. Wakati essaawa ya leero omusajja baba bulijjo agamba nti NRM etulugunya. Omusajja bulijjo baba agamba nti NRM ekwatira abantu obwereere. President kyali kimukakata kugaba amnesty. Musajja wattu ne bw'aba yabawa temwavanga luzira. Buli lunaku mwalinyanga ne mugenda Luzira. Olwokuba Museveni president yagaba amnesty nga mwagala kukapushinga nga mubapushinga mukole kino mukole kati babeyambulidde mukkirize gwanga lya mwenge ligwa na mwenge mukuname bakyayogera. Bw'osiga sere okungula sere amazima tebagatuulira. Ogatulira ekiseera kigere. Ne wallahi obudde butuka negeeyoleka. Yes. Ebe na byokola oba akola ebikufaanana nga tebyongera ku NRM wabula byongera gikunamya. Obudde bugenda kutuuka bikwefuulire. Museveni tagwa na muntu yabasindika kukkirira ku ground kusomesa njiri ya NRM. Ne mwafuuka babuloka muli awo. Buli ekijja kye mubuukira olwo temuva mu mawulire temulina kye mukolere NRM. Mukkirire ku ground. Nze y'endulu gye nkuba. Mukkirire ku ground. Babakuba amagi mugawulire. Okkirira ku ground babagamba tebakulengera nakulengera tolina n'ekyogasa. Abadde amawulire ne bateekawo obukodyo obufera okubba Museveni baga nti oyo akola nnyo. Kati gwe fulufigo oyamba kyenare. Kikyoyongerako okujjako okwongera okugikolera ebintu ebigikunamya. Ne kabineti yo nze gwe mpininga because gwe ndaba amawulire. Twakulajanira wano fulufiga va ku baana abo n'endajana. Ne kugamba abaana abo nkofu. Enkofu enkulu ekulidde mu kibira. Tosobola giza wakano jirunda haramu. Nawe oli nkofu wava oyo gyavudde gye wava. Singa olunaku wallahi luli kyalumu muzeeyi n'agamba nti tokyali kino ne bakumba n'obusente bwe bakuwa wallahi ogenda kuddayo gwe. Ate ogenda nakwogera ebibyo obisinga ebya mujahidini.
era nze nsekerera n'omuntu akyaba mujahidini omukyayira ki bano badira beba bakumamu omuliro ne babaga mukole kino kati babadde bamuteze nti genda oyogere ne kangamu katono kangamuko katono kati akanze n'ayitawo kakukunamye ojja kulinnya waggulu nga kati olinnye omuti waggulu ffe tutudde wansi tukulengera ate oyambadde na sikaati akasikaati katono olinnye omuti ati tolina nayampale kati otukunamye natukulaba katukwerolere naboonekazakaza otya ggwanga lya mwenge liggwa na mwenge ezo diru z'obulijjo z'osamba Allah azaanise nga nakatayi tekannakola ki tekannayita kiwe ekyokuyiga gavumenti bagizimbira ku bulimba gavumenti baginywereza ku propaganda kati Museveni mwamuteekako olugo buli ava eri alimba bulimbi ne mukola ddiiru omusajja n'ata ssente ne mukola ddiiru n'ata ssente ne mukola ddiiru n'ata ssente ekiseera kyakalulu kituuse kati ayagala results mu bubokisi kati gwe full figure results mmeka z'otadde mu bubokisi bolengera alien skin ng'akole fujo oyo n'omwambalira mbumama fangoni bolengera kino obu ate ne bakuwa amatu era ne bakuwa no audience enale mwechayi kabaitha mubere bulungi naye asiga sere akungula sere bosiga ebijanjalo okungula bijanjalo bosiga kasoli okungula kasoli olunaku lugenda kujja buli omu akungula ekye yasiga 7 tagwa n'abantu anaatera okuzuula nti byokola bikyayisa gavumenti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, tuli ku NCK TV kugamba chimuntu mudange obanga tunda subscribing akekade subscribing ringing that notification bell sharing liking amawulire go tukyayina mangi nnyo nyini ddala kugamba bugambi nti gwe tuula kalira nywera mbenga ndukuwa.